Yes, baganda bange mbaletedde omusajja ono twamukyazaako emabegako naye ku luno specifically tumuleese kwogera ku ensonga ebadde mawulire ku Rovin Media ey'omuna Uganda ejube abadde ebiseera ebyo ng'ali mu kwataakinga abana Uganda. Nze no namuyita wano ku Rovin Media tubimubuuze tukakase ddala muna Uganda ensonga yange yasooka eyandi ku mutwe naye ndowooza twakiproving omukyalo ono ayinza okuba nga si muna Uganda naye nga bamukozesa media platforms ezo zimukozesa okurepresentinga abana Uganda naye ng'ate nga abana Uganda turepresentinga mu mbeera etali nnungi. Omusajja ono muleese namuleetako wano yegenda kuddamu abeeyanjulire atubuulire ku kiki kyalowooza ku ebyo byazzeŋŋana yawulire. Omanyi omusajja tukola naye ono afollowinga biki ebigenda maaso ku Rovin Media, so agenda kuba ayogera ku nsonga ezo. Nzanyi sokola muganda wange. Zasinze. Mukama mulungi. Gigenda gitya? Alhamdulillah. Video yaffe wagiraba sebo? Video najiraba. Webale nakusiga. Yali edition yaffe yali ya kusatu yakuna. Yali yakuna. Katuli mu edition ya 8 olwaleero. Webale. Tugenda tuzigattako mpola mpola ekintu kikuba. Gwe wenna ali eyo banange subscribinga ku channel ya Rovin Media. Ku Facebook, mostly YouTube. Subscribing ku YouTube onyigene notification button o liking following ku Facebook ne ku TikTok tubeerako okitegeera nayo genda following osobola okumanya wakai waffe kulika lwajja wano. Alhamdulillah. Wano waka kati wafuse waka kyalina kungamba kulika ugenze wano waka kirungi nnyo na nyenda nakulinda ondetera abantu abalala olina okujja n'abantu abana basajja bo bali. Ninayo musajja wange Frank editor jasula kuba obudde bwe bukyali buzibuzi tunakwatagana bulungi naye anytime from now agenda balandinga wano tulabe engeri gye tutereza system agenda kuba landinga ate ebyuma abitegeera bulungi agenda kuba akwata ku editor editor mulamba boy. Ensonga zino ezibadde ku social media ya Rovin Media abana Uganda bangi bali yakitinze mu mbeera nga balaga nti balina obulumi bwe bayitamu. Nange omuwala oyo namulabye nga katika nze sigenda kwogera bingi byeyogedde naye nga alaga nti tayagala nakukwata mu ngalo kuba tuli bakyafu. Sebo munnage nakubuuza nti onaabye engalo bwe kiri sebo kyakuyisiza kitya? Wali tonaabye engalo? Nalinzi naabye munnange. Tugenda tambulira awo. Kyakuyisiza kitya wakirabye? Ekisookera ddala nze nkakasa buli muntu mukyafu ensonga lwaki buli lunaku tukeera ne tunaaba either akamwa oba face buli omu yenna alina ebimuvaamu. Ate ye nga bw'agamba nti Munnayuganda naye akkiririza nnyo nti bali aba Western abawangaaliramu oba baatendereza ennyo bayonjo kunze ate nze badoofu oba bwe nina kyogero oba nina kyogera nti ababoofu aba baniga bawunya ebyennyanja bro aba baniga nze kati nkubuulira sorry ngenda kyogera mu Luganda sigenda kyogera mu Luzungu nze sibaagala lwakuunya kwabwe sibaagala nange. Owangala nabo? Sina nabakyali bange mu bbo ne be nalina bonna nabejjako. Okola nabo gy'okolera? Mbalina nkola nabo neerabye njogera nti bagenda bitegera mpozi babibavuunulira ate ne babibavuunulira mbabuulira mazima my niggas nze sibaagala muwunya ebyennyanja muwunya somina mulya akakalooka mmwe ate ne mwagala ogeziwa kati ogenda bbanga interviewinga nze naye nze ngenda kukunyigiriza okuinterviewinga olw'oyo omuwala gwe waleeta wano mu studio zaffe. Oyo muwala yatuboofuwaza yalaga nti ffe bannayuganda ndowooza tuli katundutundu ku sheet oba bwe balina okyogera mu Luzungu nti alina engeri gye yalaganga nti tuli bakyafu tetumanyi kwogera n'aleetamu n'eki nti ffe abasajja abannayuganda abali wano tetugaba ssente naye bwe tuba tubala nti enkuba yatonnye nekkuba nze neetankuba tekitegeeza nti ewange teyatonnye ku nju yange. Bw'oba wafusanga omuntu omubi mu kkubo gye wali otambulira tekitegeeza nti nange ndi mubi baleke twenkanyankanya. N'abawala bannayuganda abasinga era batera ogikozesanga eŋŋombo bannayuganda temugaba ssente bannayuganda muli benzi biki baana b'e Dubai. Nze siri wa Dubai nze wano ndiwo nga mugenyi ewaffe Uganda era gamba omwana w'e Masaka oba omwana w'e Mbalala omwana waawa nze bwe musinkana abeera either bwati ne bwati muleke tuteekako ekyo ekifaananyi nti ffe bano bannayuganda bannammwe ffe tukyasinze okubeera kino ne kino ne kino nga bwe mubimenya. Ekyokubiri baganda bange ensi ffenna etumala muleke kugissaako maanyi na kunyigiriza
kati nze kye yakoze kye kindeese wano nkyogereko singa yali tatuyisizaamu ggaali ate kati nange saali badde wano n'engeri gye yatuyisizaamu gye tugenda okukomekerera naye agenda kufuna obuggo bwe genda mu maaso agenda kufuna obuggo omusajja mumuwulidde. Are you ready for the battle? Ono namuleese nga mwekakasa kubanga oba oli awo y'omu ku bakyasinze okufollowinga Rovin Media amanye ekigenda mu maaso mu UAE wano. Ekirala Rovin kibadde kyetaagisa eno interview yaffe ya leero oba podcast yaffe ya leero hafu yayo tugikoleko mu Luzungu. Pozi nga gwotya okwogera Oluzungu naye kati oyo omuwala abaga tetumanyi Luzungu essaawa eno oli ne diplomat okitegeera essaawa eno oli ne diplomat ate kyekiganje tugenda kwogerako ku Luzungu twali mutadde mu mbeera emulaga nti by the way nga tetunnagenda nnyo mu maaso essaawa zino ekigenda mu maaso ku social media za Rovin Media mbiraba Abanayuganda bali pissed off bagamba nti mukazi kyoyo atasobola na kwogera bulungi Luzungu ateeka wansi Abanayuganda mbu tetumanyi kwogera Luzungu. Omukyala yagenda n'ateekawo challenge bwe namukyaza wano n'agamba mbu ayagala musitule mutwale ku union twogere Oluzungu ng'agamba mbu Abanayuganda tewali Munayuganda asobola kwogera bigambo 100 nga tagasseemu Luganda. Okusala mu kirimi omanyi lwaki Bannayuganda twogera Oluzungu ne tumane tuteekamu Oluganda kiringa nga bwe mba nsanze Munnayuganda munnange either ayogera Oluganda oba ayogera Olunyankole nga nze bwe nzogera ennimi ezo tewaba nsonga lwaki nze Rovin mba nnyumya naawe ku byenkoze e Masaka ne nteekamu Oluzungu ndina Munnayuganda munnange ne bwe mba nnyumya n'omupatani tonsubiramu kuteekamu Luganda. No way my brother, no way. Tisina we ngenda tuteekeramu Luganda. Kimanyisa bwe mba ndi nawe Munnayuganda munnange I'm free to use my language with you because mba ndi free naawe nga gwe bw'oli free nange. Kati nze sigenda kusanga mubogo nkugambe ki ekiriwo oli mubogo agamba tetuli fluent tetusobola kikola constantly. Ffe mu Africa we are the number one leading in the English speaking. That is what I told her. Boba Westerner boogera lulimi ki Luyorobu. By the way, what she told me after telling her that she told me immediately that check on Google. Kebera Google tukakasedala. They are the one leading. They said that Uganda is not one of the best. We are the best. Let her also check her Google now. As I'm speaking, check your Google. Type in the most fluent speaking English country in the Africa. Yes, continent. We challenge you. Yeah, we challenge you right challenge now. You put it there. Yes. When you check and then they show you that Uganda is leading, then shut up, bro. Shut up. Because you know the English you speak is not the English, the official English you have to be speaking. You understand? The English they are trying to speak is the English. I don't know where it come from. You see, even the artists when they are pronouncing the words in the music they are using. I don't know the name they call that language of theirs. It's not English, bro. They're picking me English, you know. I'm speaking French English now. I'm speaking American English, you know. That you cannot bring your English that to compete me up. Yes, mumuwulidde omusajja Oluzungu tulumanyi baddaage. Kakati mbadde nkugamba abawala bavuddeyo ne bagamba nti omukyalo oyo oba awulira ddala nti ye awulira asobola okwogera Oluzungu. Omukyalo yali awunya akawo, yalina akawo ke yali awunya bulungi. Yekubakawo wase. Yali awunya bulungi. Okay, fine, tugende maaso. Omukyala yagamba nti tugende ku union. Kati Abanayuganda bazze mu inbox zange nange ne mubuuza video njitaddeyo ku TikTok. Ya abakyala nafunye inbox esukka mu 15 nga bagamba let us take it on. Bw'aba agamba nti nno tetumanyi Luzungu tegeka program o tukyaze nga naye ku podcast kwali tugende mu English battle tuogere Oluzungu ku programu yo na paka lweggwako tubuuze ebibuuzo nga tubiddamu mu Luzungu abatulaba batujajinge ani asinze okwogera obulungi Oluzungu oba Luzungu lwani olusinze okuwulikika obulungi. Ndowooza video wagirabyeko ku social media. Ajaye ku media zo. Nesebo. Mbadde tukusaba olunaku olwo obeerewo olugenda kubeera lwa mukaaga bw'oba tosobodde kubeerawo tugenda kubeera online ku YouTube, TikTok. Tugenda kubeera online ku YouTube channel
then tulicodinga video tugitekeera ne ku YouTube okitegeera abannayuganda already nabasindikidde dda message ba confirminze dda n'omukyala naye ejube naye ya confirminze bategenda kubeerawo nyawunye ekyennyanja omukyala oyo agamba Munnayuganda bwe yajja wano namubuuza nibo oli oyogera Oluganda nali ndabanga interactinga in amanyimu kuba buli oyogera ekigambo ky'Oluganda nabanga aseka neyesika nalaga nti oluusi era Abannayuganda baŋŋambye nti alinga amanyi Oluganda kubanga body appearance ye physical like expression ye eraganga bw'oyogera ekigambo ng'alinga akitegedde n'aseka awamu n'anyiiga ng'alinga amanyimu Oluganda. Abamu bagamba nti alabika ava mu West Africa, bagamba Cameroon, abalala Nigeria, abalala Ghana. Gwe mu kuwulirako wamuwulidde ng'ayogera Oluzungu ng'ejayogeddemu. Kyali proud nakyo. Kwa kati nze I'm a proud Uganda nesato ogiraba gye nyamba. I'm a proud Ugandan, ndi musajja Muganda, kabaka wange awangaale. Kati ye ali proud of what? Waliwo we bamukyaza. Kati olaba n'ensi gy'alimu nawe wennyini osose gamba tamanyi kyali. Bwe bamukyaza emabegako ku page y'aba West African bamubuuza nti ova mu nsi ki? Owulira? Yasooka n'agaana okujoogera. Era ne bamukaka okujoogera. Tetumanyi oba tali proud olw'ensi ye Uganda, ekyo kye simanyi. Naye nga ye agamba ava Uganda. Naye simanyi lwaki agaana okwogera ensi ye buli lwe tumubuuza. Ate n'agamba ava Uganda, ate n'atunafuya. Ate n'atunafuya. My blazer. Kakati embeera eno yayogeddeko n'agamba nti Abannayuganda muli ba mukono gaamu, temugaba temuvaako ssente. Ogyogerako ki? Neyanziza neera ogwo omukisa gw'ompadde okwogera ku nsonga eyo. Ekisookera ddala mmwe sigenda kati nagamba ye nga ye. Ngenda gambira ddala fraternity y'abawala bonna abalina enjogera efaanaganako bw'etyo. Ffe tetwajja kukolerera mmwe. Tetwajja kukolerera mmwe. Twabasanga wano. Tetwajja kukolerera mmwe. Twabasanga wano. Yes, emibiri bwe gyetaaga ng'ogwo bwe gwetaaga nange ogwange gwetaaga. Then bwe nkwogerako tekitegeeza ate oba ofuuse buvunaanyizibwa bwange nti nze taata oba maamawo. Okola olina gy'okolera nange nina gye nkolera. Olina ky'ofunayo nina kye nfunayo. Goba nga bw'otayagala kukwata ddiramu y'emu ogimpe. Nange yange bwe nnuma okugikuwa. Era mugenda mukyatuyita nnyo mukono gaamu nnyo nno kuba ate kati ffe Abaganda ffe Bannayuganda tuli bulalamu tetulinga ababogo bammwe ababakwata ebibiri ne babikuwa from nowhere. Nze nina kye ndiyo nkola nawe kennyini ky'ogenda okudda ewaka olabeko era nga kiyamba community oba nga kinnyamba nze omuntu sajja wano okukolerera. Tewajja wano bakola. Tonsuubira kubeerawo nga nkubebiza nkukaabirira nti baby karatenze kunze kyanjawulo mukko. Naye era batugamba nti ate Abannayuganda abamu mbo muyina engeri gye muteeka omukwano. Abannayuganda mugabira omukwano Abannayuganda bannammwe ne mubajjako ssente zaabwe nga bamaze okugwa mu mukwano. Ekintu ekyo kyogerako ki? Kituufu bye kiri? Teri atagwa mu mukwano. N'ensolo zigwa mu mukwano. N'ensolo zigwa mu mukwano. Kati ffe abantu byanjawulo. Kati bw'oba onsiimye either ndi mulungi mu buliri nsunda bulungi ekiwato lwaki batonsiima mu ngeri y'okunsiima bw'ompa ssente mbanzi kugyeko by force. Wekategede? Nkakuddiremu. Gwe tomusiima. Tuyina abantu nga ffe tuli balungi mu kucuukunda emigongo. Omuntu ng'oyo kankuwa ekyokulabira katugambe nze. Omuntu bw'anjagala okunya appreciatinga off camera oba on camera oyo gwensuukunze obulungi nampayo ebibiri. Togamba nti mbanzi muggyeko by force. No. Asiimye empeereza yange nampa. Simubbye. Bwe bukeera nga twawukanye tagendeyo mu bantu n'agamba oyo omuntu yampa namuwa ebibiri byange. Saakukaga wasiima empeereza yange kwe kumpa akasente ako. Tosobola kusiima mpeereza ye. Kati nange ati kati ogaakyogala tuba tuwangadde ffenna nga nange sisiima nga mpeereza ye. Niwe kutwala ku kyemisana my brother. Obuzibu ffe bwe tulina ffe nga Abafirika mentality yaffe nti omuntu bw'akuwa kati n'aba takuwadde. Naye akakati niwe kavudde n'ekinene ekijja vaawo. Kyasiba it's a matter of time. Linda wait kijja kujja ekinene. Kala te Bannayuganda baffe bannaye abawala ababogo babamanyiza bulala kasita akwate ekido kiramba n'akimuwa. Nga ayagala nange Ssekibogo Sekadaama nkwate ekidde ekivudde ku 1,200 kampani byempanga salary.
nina okulya nina otambula nkwate kiro nkikuwe ate mbwe era batukompeyalinga n'abantu abo bo bagaba katawe ekibagabisa sente ze bakola ezisinga bonna bakola emirimu egitali mu mateeka batunda omwenge babeera mu bintu ebifanaganako bwe bisinze siinayo mu bwoggo gwendaba nga ali straight babeera mu bintu bwe bityo bimenya mateeka era sente zivaayo nga ziri awo nnyingi nga n'ekyokuzikolamu tekiriiwo okitegeera kenkana ajja zikuwa akukola ebyakukoze akweyambuliremu kuba nawe okimanyi talina wagenda kukutwala nabyo bazaddemu abaana era ffe tuliyo tubayamba ojja kujja wano ku internet otandika okukaba bambi mu nnyamba akaana bakalesewo tebasobola katwala mu babogo bannaako kali awo kali kannayuganda kabogo tekategeerekeka era ojja sigala n'akaanako ku point eyo yennyini omwana yajja mu inbox yange n'aŋŋamba mbu omukyalo oyo alina yazaala abaana babiri bambi omu Mukama Katonda n'amutwala naye nga yamuzaala mu babogo ne wasigalawo omwana omwe era bagamba mbu alina omwana naye omwana wa muboggo omuboggo tebakyakolagana kati anoonya passport eye Uganda agifunira omwana amutwala e Uganda kale nga tuvudde ku nsonga eyo bwe namubuuzizza ku nsonga y'abannayuganda okuba nti ye yagambye nti nze ejube sisobola kudatinga muna Uganda ekisooka abannayuganda temuli exposed that is what she said ekyokubiri temuli nti muli ignorant temuli nyo informed about day to day life twaliwadde tetuli ku ddungu naye ekyokubiri n'agamba nti abannayuganda mubowa you are boring you guys you are boring temulina vibe ondaba bwe nkutunuulira kale kati kantandikire ku kyogambye nti ffe bannayuganda tetuli exposed oba tetuli ki ekisookera ddala buli muntu ali exposed mu ngeri nze ndi njogera nze ndi mwogezi bwonna osanga Rovin nga yali bbaawo nga Rovin si mwogezi togamba nti bannayuganda si boogezi kyenasoose okugamba muleke tupima we are not equal we are not the same we will never be the same omuboggo n'omunnayuganda will never be the same tetulina we tukwataganira mu buli kimu tandikira ku byokulya tandikira ku nyambala tandikira mu ntegeera mentality tetulina we tukwataganira tetulina just ekitugatta nti we are all from Africa a continent yemu naye entegeera yanjawulo ensonga lwaki era olaba nabo baleka bakazi baabwe ababogo baabwe abawala ne bajja mu bannayuganda baffe because they know our mentality teyengana naye abakazi baabwe ababogo ate togenda sanga munnayuganda ng'adeetinga omubogo waabwe omanyi lwaki because their mentality is not the same like ours you will never know that yensonga lwaki ojja kulaba ababogo abawala babeera okwo ku internet nze mbalaba nga bakayana why Ugandan men no date bogo ladies why babeera okwo ku why temugenda kitegeera because we will not think the same mwe basajja bamwe bagenda kuvaayo gye bali ate nno bagamba bagoberera mabiina kati kyogamba bo tebalina mabiina bawala baabwe bo bagamba mbu IQ y'omu West African mbu tesobola kuba kukwatagana na IQ ya mu East African bo balowooza nnyo obwongo bwabwe budduka nnyo tebalina IQ yonna gye balina wano ku Ludungu ebintu ebisinga ffenna tufaanagana n'endowooze eri bestini keera genda ku ddute vaayo genda wala mpozi ng'oli mu mirimu egiririgo nga boy wajja okugamba nti IQ yaabwe esinga eyaffe nenze ayagala ebintu nga biri straight biri mateeka ngenda keera ku ddute nve ku ddute nzire waka nkole kirala mbere ku media yange wano kati ekyo kyagamba we are ignorant my brother we are following the country's rules and regulations togenda kutandika kugamba nti nze ndi ignorant okuva nkola bawo kyatakola omubogo no I cannot be like your husband nze okitegedde nze era kyenkola ndaba kiri mu straight line toyina wotandika kuŋŋamba nti ndi ignorant bawo ayina ebyogera tayina nze nina kati ignorance gyoyogerako yeki namubuuza nina question gye naraisinga ne mugamba bwe tugatta abafirika abannayuganda abafirika kale aba East Africa katugamba abannayuganda n'abafirika abava mu West Africa ne mugamba bantu kigwe mu kulabakwo abasinze okutanishinga erinnya ly'abafirika mu UAE yonna yatuddamu n'atugamba abannayuganda beetunda eddeira beetundira ddira mu 2 ne mugamba aba West African tebeetunda n'agamba beetunda naye tewali mu West Africa yeetundira ddira mu 2 eyo point gye yaraisinga endala n'agamba ne mugamba okusinzira ku criminality esinga wano bagamba abantu abo bava mu West Africa be basinga okuba criminal rate yaabwe eri higher than ours gwe lwaki olowooza nti bali bokka abali eddeira be baturepresentinze obubi olw'okubanga
babagula diramu 2 gwe kugwe mukulabako okiraba otya mu parties za Africa baani abasinze okurepresentinga Africa obubi era byogereko kwe bibakola ne yanziza nnyo just obuzibu obuliwo nti deira kyonga kyekifo kiri loko kyekyenjawulo kyokka ekiriwo naye ne boogenda mpamjumeera wali aba Egypt abakola omulimu gwe gumu nze eyo gye mpangalira mpamjumeera mbasanga bwogenda nawangalirako Rasakaima wali akafo bakayita Almajaza wali aba Egypt bakolera ddala omulimu ogwo nga bw'olaba Bannayuganda bakola just ye lwakuba awangalira wano mu Deira ne buziba ne bukeera nga waali agendera sigalaga Bannayuganda tuswaziza eno kino ekitundu ate munnaye bye tukola nno babyagala kuba singa tebabyagala singa ffeffe be babulookinga kubba obutafuna visa naki tekuba tebakyafuna na visa mpozi nga diplomat bo nga bo obadde nti osomye oyagala kujja zonna eza West Africa naye ezimu ne bwe tugamba zonna kuba bonna empisa zaabwe zifaanagana babeera mu mirimu limu ebyo bye nasoose okukugamba mu kusooka mirimu limu ebikalinga inno okutwala obulamu bw'abantu byebintu bye babeeramu ebyo kyotajja kusanga Munnayuganda ffe kati nze kanjogerere ku Bannayuganda fenga Bannayuganda obanga fenga Baganda tulina empisa gye batukulizaamu nga n'okukuba munno oluyi olabira ddala kizibu kireke ne kuye ne bwe muba muyina omulyango gwe muyitamu either n'omusindika oba no agenda ku ate balina amaloboozi gabe ge basitula ne mbadde luga kikiba nange brona mwana kati bwolaba nze kasikayi kaawe amanyi gange matini nsi bwe ntuuka nenda baboga asinga ngamba I don't want to interact with such a people in the community bwe namubuuza ne mugamba namugamba nti abantu abo challenge tubalabamu nti Katonda yabawa nti bakozesa nnyo ebigambo nga tebannalowooza nti ebiseera ebisinga era neewunyanga bwogambye nti balowooza nnyo omumwa gwabwe kwe kulowooza kwabwe ne bwokola ki nga talina kye yakoze omumwa gwe gusooka ne gusipakolinga out nga tanalowooza kajjukira nti nkoze ensobi naye ng'omumwa gwasoose ne gupapajjuka waliwo omusajja gwe nawangala naye eyo nali nkolera ku sitewooko ng'era musajja bw'ati aveeyo omusajja oli yajja ku mulimu leeti bw'ajja ku mulimu ne bamunenyaako nga mwenna bwenna tukimanyi nti omuntu bw'oba okimanya nti eno ensobi yaani yange yadde bannenyezaako kanneefuula akola ki akitegedde naye muganda wange yabwatuka bubwatu singa yali mu nsobi yabwatuka why you talk to me like that I know my rights. I know that I came late. Kati ate rights ziri yatayagala kumugamba kumbula okuba n'abalala bakola ki bakozesa nnyo omumwa okusinga obwongo era nze nganze bwe mba wakwogera tebalina bwongo bwe balina era tebalina talina kyayinza akugamba nti nsinga Munnayuganda otegeera sikirabawo namubuuzaako lumu ne mugamba nti namubuuza ne mugamba nti wali odetinzeeko aba West African oba mu Nigeria oba mu Ghana yakkiriza n'agamba yali abadetinzeeko gwe mukulaba okukwa ekimwogeza ebyo olowooza lwaki olowooza kimwogeza ebyo lw'okubanga adetinga abantu bava mu region eyo ate tomanyi wangambye nti abalinamu akaana n'akaana asobola oba aliyo akanoonyeza relevance abaali bakozeeko ku byokugenda e Europe akanoonyeza asayiramu ye West Africa akola ebyo byakola oba okwogera ebyo byayogera akafunira asayiramu ya West Africa gye yakazaala neffe mu Uganda bwakaleeta tukaaniriza ffe tuli bantu bali hospitable tuli bantu baagaliza buli Munnayuganda akimanyi ng'obuli kimu okitadde ebbali we are the most good creatures on this earth ne bwoba ovuddewa kati ebyo byayogera n'okutunafuya agenda ate kutukumamu muliro mungi jasi yalisigadde muleni ye n'akuza kaana ke yazaala mu Baboggo n'akuza kaana ke yazaala mu Baboggo omusajja mubuwulire Sikayi musajja mwogezi tugenda kubeeranga naye buli week agenda kubanga ayogera ku bintu ebigenda mu maaso wano mu Dubai n'eke Uganda ekisembayo ku mukyalo oyo
twali twogera ku bintu by'okwekulaakulanya mu mirimu. Nasooka ne mubuuza omukyala bwe namubuuza nti toyina pulogulaamu zonna z'osobola kuvaayo nazo zisobola kuyamba munnayuganda kwekulaakulanya wano kumusomesa mu ngeri gy'asobola okukyusaamu mu mulimu. Yaŋŋamba nti abannayuganda ne bw'aba agenza okunoonya omulimu n'agenda n'asisinkana CEO. Mbu bamubuuza salary expectation yawaayo 1,500. Ensonga eyo gyogerako ki? Era n'abannayuganda abo bwe baba nga kituufu kye yayogerako omukyala oba oli awo nga kituufu. Abannayuganda oba advising otya? Munnayuganda kyafuna 1,500 ku mulimu gwe yeenoonyeza. Oyo omukazi just ali mu kutunafuya naye baganda bange baba Abannayuganda bakimanyi. We are not like that and will never be like that. Kuba kati nze essaawa eno omulimu gwenkola nsobola okufuna 4,500 okudda waggulu. 4,500 okudda waggulu. Kale ate nsuubira ne munnange ali eyo mu housekeeping nga munnayuganda talowooza kubeeramu ekyo ekifo bbanga lya mwaka gumu n'ekitundu nga munnayuganda. Oba atya agenda vaawo at least agenda mu varsity nenga tabeddeyo. So teri munnayuganda alina mentality eyo nti ate nzize okunoonya omulimu manyi kyenja fenno Uganda olukumi lwa wano lukaba kakadde. Ng'okimanyi nti Yasini afuna obukadde 4 ate gw'osaba akakadde. Tekisoboka. Bwe baba bakuwadde akasente katini nnyo ekisukkiridde kakasa lusobola obeera 1,500 ng'abaana baba housekeeping nga yeereza kwano bafa abali ejjeberaali kiki naye ate ogwenoonyereza either ogulabye online olabye expectation ate otuukeko expectation ate bakusabe bw'osabe 1,500 mentality yaabwe bo nga baba. So kitegeeza omukyalo oyo oba oli awo ayagala kutussa busawa. Mentality yaabwe just ajagala gitusibeeko agitusiige. Eyo mentality yammwe yaabwe. Mentality is yours, my sister. Waliwo Abannayuganda abagamba mbu bo Abannayuganda balina obulimu bwabwe bwe bakola mbu ne babeera comfortable nabwo. Bakirina omuntu n'abeera mu kirini ng'emyaka 3 n'agimalako n'alinewinga nga talina kakoosi kasomye talina bwe yeeyongeddeko mu ngeri yonna nga buli kasente kafuna oba kakadde asindika kataano e Uganda n'asigaza 3. Abannayuganda abo bayinza bawa advice ki? Nze muntu akyasinze ndowooza okukola emirimu emingi wano ku ddungu kuva lwe najja. Twagyogerako? Twagyogerako mu episode yaffe eyago. Osobola ogibajjukiza? Nakolako nga helper mu housekeeping. Okay. Nakolako nga lifeguard. Nakolako nga coach wa lifeguard. Nakolako nga bike riding. Nakolako nga hotel attendant. Nakolako nga waiter. So kati emirimu wano ku ddungu mirimu kumpi 5-6. Ate nga ngikola professionally. Sinti ngwesibyemu. So kati ngamba munnayuganda yenna tofiringa comfortable woli. Nange nze nganza bagamba kweje emirimu gyonna gye nakola saali comfortable nagyo. Ne wendi siri comfortable. Era mbala ekiddako. Obala kiddako kituufu. Okategedde. So kati toyina ba comfortable woli ne bwoba ofunawo omutwalo. Okyasobola ofuna emitwalo 2 ejaddiramu. Kogwo omutwalo gw'ofuna. Kyasiffe kye tulina okukola weeyise bulungi. Bw'oyita tolekaawo nkaayana toyomba. Vaawo bulungi. Kuba oyo gw'ovuddeko bulungi ati ayagenda okurecommendinga wooli bo basisinkana eyo mu meeting zaabwe gy'otabeera ajja either kwogerako bulungi mukama wakomewo wano nga promotion kiwedde. So kweyisa bulungi kubeera hambo ky'otasobola tokikola. Tonyigiriza banno b'okola nabo ku mulimu ate omuleetera okwetamu omulimu. Kyakola si kyokola temuli enkana. So kati nze nganzi naali bagambye oba osiika sumbuusa nga gigi ebbali wa housekeeping nga akawungeezo zitunda banno kati yongera. Oba badde osiika sumbuusa sokka yongerako amandaazi. Oba badde ofuna mudira mu 10 zigenda ba 15. Kimanyisa oyongeddemu kwa idea n'okwongera okufuna akasente kobadde tosuubira. Omusajja mumuwulidde Abannayuganda abawadde advice. Naawe Munnayuganda bannanga akola nga kirina mu butuufu kumwanya akasente. Waliwo Munnayuganda gwe nalaba ku social media ng'agamba akola nga kirina akolera mu ejala company gye nalimu. Naye n'agamba nti asoma security. By the way, bw'obeera mu cleaning oba oyagala kubeera security. Naye waliwo challenge eno y'Abannayuganda abakola security nga bagiruddemu. Nze omu mu bantu abaalwa mu security. Girwiramu ddala ebbanga ddene.
kubanga oba oli awo security bw'oba ofuna 2,200 oba 2,200 oteeberezaamu noga ngende ku mirimu egy'ebbali ntandika okwesuza ekyo kimu ntandise okwetambuza yaabala nti awo waliwo ddira mu nga 8 olulala lubamuwa n'alugatta ku 2,200 ze 3,000 nga mu mmeka mu something. Omuntu akola security wano mu Dubai oyinza mu advising ekitone nnyo kugenda mu mulimu ki wa security eyo yo nga yo osobola ojja upgrading wadde okimanyi osobola bo badde ku security nodda ku bakiyita kamera biki CCTV operator kati oyo CCTV afuna akasente akagundi naye enjawulo si amaanyi enjawulo eyinza okubaddira mu nga 2 tekibanyo ky'amaanyi ng'oli mu kampani kati obogasi nze bana esinga siki naye wadde sikuutira mwana yenna kukolera na mu kampani pannangi omuntu yali ekozesezzaako kati ngeyo mu bike riding wali akagambo ke bayita vendor vendor alidde sente z'abaana n'akunakuna katonda wange vendor kati byebimu n'ebyo bya kampani bajja kubeerawo bakugumba osobola n'obakole okyolabye abaana bayindi akola n'enviri ne zikuuka ku mutwe ng'olaba byakola tebigatta nti am looking for betterness ogenda gifuna otya ng'oli mwoyo bogasi ba security bakoze batya kati wadde ombuzize security ekola ki ayinza kukola mulimu ki omulala okuva ku security ng'abadde nga security wano mu Dubai security ndaba kyali bana kizibu katika wadde oli mu hospitable adde okwata abantu ate ba security abo balina engeri gye bazeebuliramu nze nga nkyali mu delivery atuuka akusaba ID omulaga ID oyingire accessing ekizimbe ayagala kugikusaba nga musirikale toli musirikale gwe my brother security toli musirikale oli wa security just atudde awo ku reception oli wa security atudde just awo ku mulyango okulinda nze ate kati nange ndi ku duty nyonyigiriza olinga agamba nti omanyize nva ne kumulamwa kati wa security waliwo wa security eyo side zeyo mu JVC walina muna Uganda alikwogedde n'erinnya naye kankusonyi kuyisa bubi nze nzize ndese package ya customer wange njimutwalire omulimo gwo ID yingira genda ombuuza nga toyambadde ngatto babakkiriza ewamu okukola nga toyambadde ngatto si bibuuzo by'olina kumbuuza my brother era wansanga ndi mu good mood I would interact negatively kugu kola omulimo gwo wa security toli wa poliisi toli wa security tolina na mulimo gwo genda kyuka kugenda kumpozo demo housekeeping bwe kwa upgrading akola CCTV obeeraawo kagenda kwa supervisor tebajja bukuwa eriyo ne safety tebajja bukuwa awe weegulumiza bakulabanga ye bebe security beegulumiza mu bukalu bwabwo busatu obweru begulumiza nnyo omusajja alinga nkoona mu ggumba azekebiri omusajja yakolako mu security begulumiza abantu abo boyogedde ku bantu ba delivery nzo omu ku bantu abasinga ngo kuli receiving abaana ba delivery abo ngajja ne ID n'atayagala gikuwana I'm going 1 minute naye nga gwe procedures nga gwe security zolina okufollowinga ku verifyinga something might happen can happen right now netudiscoveringa after 2 weeks oba after 1 week I can follow up nemmanya nti omuntu ono yajja sawa meka bwe tukabera CCTV yajja sawa mukago gw'emisana wabaawo records bwompa ID yo nteeka records wansi bwe bakebera footage ne bamanya nti Sky yajja kusaawa mukago gw'emisana ne wali kiba kikwatagana tusobola okutracinga Sky oyo bw'aba abadde azze nga muntu si mulungi tusobola okumukwata mwe mujja information eyo temugimanyi I'm going there for only 2 minutes what does it mean it's not about minutes it's not about time katoli mu defending aba security I'm defending security guard on that kubanga I was security before yes camera yo yeyo it's not about time it's about the responsibility I'm supposed to take I'm supposed to pray oba kimanyi nti bwe tugenda mu bintu ebifanaganako bwe bityo oli ku duty nange ndi ku duty nza kugamba 2 minutes nkimanyi nti ku mulimo goli ku mulimo nange ndi ku mulimo kati okugamba 2 minutes siji nti buli omu agenda kujja kikugambe no either nze nkikugamba either when parking ebweru manyisi when no parking alati agenda kujja ateekeko fine ku either ku pichi yango ba ku motoka yange negwe kyo togenda kijjukira kuba gwe otudde mu katebeko eri mu kufuwa weetooloola nti oli wa poliisi oyagala ku actinga ngo wa poliisi oyagala onnyigirize why you go come back right waliwo obuntu we bwetaagisiza bwe mba nkunnyonnyodde mu buntu
ndeka ngende era kamera bonna ngikebero ojja kulaba nti nalinnya lift n'entwala package n'enkyuka n'enzira n'engenda nenga sina record anti ate CCTV nga yakutte CCTV gwe mugaso gwayo CCTV tekwata linnya ekwata kifaananyi ate ekifaananyi bwe kikwata ate CCTV tekwata muntu bwe gubanga musango muzibu wooterayo ekifaananyi kyange bwe polisi yebe ejja kulwaide ezo details tuba tetuzigendamu that is being going far polisi bwejja nga wabaddewo incident kankusomesa nze yakola mu security polisi bwejja ku location nga waliwo incident yagwawo kyesooka kujja muri kebera muri incident kyo wadde gyagenda okukola so company incident kankubuulira aba delivery kagwa atakolangako mu security delivery abamu bajja temu delivery nga package ne muziteeka ku miryango si bwe kiri nze nali nkola mu mmere tetute tugiteeka which is very fine emmere naffe tebatukkiriza kutwala mmere nga apartment sekola ki teriyo muntu ngomanyi teriyo muntu eriyo abantu abano bankola ab'amazoni abaki abasimanyi ani najikasukawo bateeka packages kuki ku mulyango singa oteekawo package omuntu omulala wa delivery najja n'agipikinga n'agitwala ngenda ku tracinga nti yagitutte nga sina records so ebintu bingi nga mmwe bye muba temumanyi ng'ate ffe tubimanyi gwe kankuwa ekyokulabirako waliwo kano k'oyogedde aka simanyi pikipiki bagitadde wali bagenda kunkuba bukalafa nze katafaali kange kenfaako naawe ofa katafaaliko nze sirowooza ku piki ndowooza ku kya safety kati antawe tuba tugenda sika omuguwa kitegeeza just drop your ID give it to me you can deliver no problem kati mu nkuba waliwo enkuba eyabaawe mabege nti owa security ansaba ID namugaa sitambula na ID mu nkuba sibera na ID gwe either ndeka ntwale package oba kati gikansolinge gwe wa security olaba akaliro wekannakwaka ku butofa toyina nawe otandikirako ngamba nti ogenziddayo togiyingiza katino kankubuli security golabika tokolangako security kati nonza aba security mbanafu yomanyi lwaki mbanafu basinga nnyo anti abo tebamanyi kye bakola basi abonna ne benkusanga gwe katola bago eriyo boli oyogera nze kukusanga bwe nayagalanga nze we nakoleranga ku security mwenga benjagalira ddala mu abefuula kawaida kati nze mbaka waida oli awedde emirimu kati nze kati kankubuulire nze ba resident nga tofollowinze security procedures nabafukamizanga ngomanyi kyangamba wabweda twogera ku upgrade waliwo kye bayita upgrade kati kankubuli ekyanzija no tebanze nkugaye security nagiwangala ekyanzija mu security okimanyi kimu kuongeza ku nfuna yange ekyokubiri nze kasita mmanya nti kyenkola kituufu gwe nga gwazze gwe tenant noŋŋamba nayagalanga nnyo ekigambo omuntu okuŋŋamba nti ngenda kukubira police mama era nze kasitango ngamba my brother you have helped me actually you are supposed I was about to tell you to call police because I want police to involve in this issue kati nkulagira ddala ndi ate police gye sitirako ddala kubanga teri police wejja nebeera mabega watena esooka kubuuza security kiki ekibaddewo kati gwoba olowooza nti bw'ogamba nti ngenda kukubira security ate oba otiisa security simanyi ngenda kukubira police ate oba otiisa security kumbe ate nze wenjagalira ddala wenkugambira my brother you have helped me just call police right now okitegeera kati nga gwe musajja watu gwe ng'ongamba gwe mbose ngenda kukubira police gwe omanyi do you know how to handle police I'm handling police each and every day. Do you know how many issues I settled with police? That is what there is nothing you can. Mugambye sina ID stambude na ID rwa weather condition. Buli Jones jawana abadenga jinsaba nejimuwa. Ate ali mukunemerako. Kimara bumazi. No. Kati security katika nkubulire kana akakodyo nga tumaliriza. Security omuntu osobola okujja in a good way. N'omugamba n'omunnyonnyola ekintu nti amazima size na ID olw'ensonga eno neeno okitegeera naakugamba toyinaayo driving license oba kiki kyonna kyolina nakugambye saayise nayo lwa weather condition ekyokubiri weather condition okay weather condition nsobola okukusaba n'owandiika erinnya lyo n'owandiika n'ennamba y'essimu nsobola there is no way I can call police omwadde ID ate otandika okwennyonnyolako nkwadde ID maliriza buli kimu kuliko abanyaga yes baganda bange ekibozi ky'olwaleero ndowooza mukiwulidde
mwe mwenna abakola mu security guard tubatumiddeko nnyo omusajja bagala nnyo naye nze mba nafuya mulina olugezigezi lungi alabika omusajja ona tabayisa bulungi naye zono gwe njagalira ddala singa mbadde ekyali mu security gwe njagalira ddala kuddayo tujja kwesanga nga tusiibula njagala Abanayuganda mwenna abatulaba olunaku lugenda kubeera lwa 6 okiwulira tugenda kubeera ne English battle Abanayuganda bachallenginze bayagadde bachallenginga omukyalo Revenue Media egenda be streaming live ku YouTube exactly so mubeeko bamulabe battle eyo nawe kenyini munda mu mutima go gambe either ono Munayuganda ono gutwaji atukiikiridde atukubyemu ekigo nengaze nkakasiza ddala nibula ba interview ya feno tutandikidde oluzungu lwenjogedde gendo manipulating if we are the best kakasa tugenda era beera the best tukroningibwe up nga abakyasinze abababogo mubalike bali emmere yaabwe malike bali ebyennyanja byabwe mubalike babene mu mbeere eyo y'okwepima we are good we are bad we are tulinga ISP omwogezi wa movie agamba tetulina gwe tusinga tetulina gwe twenkana we are just Ugandans we are just Ugandans katubasiibule baganda bange nabagambye tujja kubeera naye buli week alina okujja n'atuwa updates ekikonde wakirabye ekya balista team ayo nakugambirawo oyo ajja mukuba amamwago bagateeke wansi naye obuyaye bwali bungi alabika yali akola tetusobola mumala gwe Rovini obuyaye bwali bungi mwe ekikonde omusajja yalinga agenza okukola obukozi sente teyanyumiza n'abantu round esooka bakwisizamu kimu 2 mawokotani weegwisa bero bakukuba amamwaga tonye emisaayi kye kyakututte naye bamukubeera naye yakuba yagezaako ayina be yakuba yalinga mukazi neze newunya ovudde mu kyayo ovudde mu palata atojja olwane babe bagenda kukuba bakutte oli omusajja akola ezo bwe kyamu abeera kuzoe bwati kanyama oleeta olugezigezi lw'olwo ntisimanya ndi influencer njogera nnyo ku YouTube kukubye ne bakuteeka wali ebbali bamukuba muganda wange bulawudi esooka gali kutaka nga yebasedda genda ku manina genda kuba genda onono musajja we gwaliko bamukuba genda manina kuba ne bagiteeka wali ebbali katubasiibule baddange mubeere bulungi ekirala Rovini ngenda kunnyamba mpiseewo kano era ku bikonde twategeseeyo ebikonde awo muganda wange Fabili agenda kuba azanya ne King Ron omumanyi ono atera otegeka ebivulu wano yeepimidde omwana we Gaza era nga byolabye ku Shakib Jam tugenda bba wano ngenda bba ku update soon ogenda laba ku kikonde Fabuli King Ron kigeze ku side ya Fabuli kwanze nange ndi wa Gaza tugenda beera Alukuzmore eyo side za Alukuzmore eyo waliyo like boxing area wekigenda okubategekebwa era Big Bang Promotions definitely yeyimiridde mu mitambo kyekyo olunaku lugenda kubeera 13 May essaawa kiro saawa 4 definitely saawa emu 2 awo kawungezi ne basi zigenda baawo ezipicking abantu ku union awo nezibazza ku union sente meka tewetaaga sente bwerere nja kujja tugende ne kamera zange bakiriza kamera ate kati kiki era tuba tu exploring up kamera must ziba zino baawo bane tugenda kubeera olunaku olwo ku kikonde kigenda okubeera ekya tabu mutulindirire Rovin Media egenda kubeera wali straight ku ground ostegeera yaman kyekyo baganda bange mwebale kubaako olunaku balukugambirwa 6 mubeeko mutege kuba ino media yaffe y'Abannayuganda already kyeyatandise kino ino kiwunzika battle between the Babogo and the Bannayuganda who speak better the English will win the battle to go nze bampita Sky UG bobo yagadde obato yagadde osobola okupita Center Kyagulanyi sina ateetiririra munjagala tonjagala nange mbasi kwagala I0 is the word we live for bampita Center respect Rovin Media sign out yeah man